Zino ze zimu ennyumba Obwakabaka bwa Buganda bye zaazimba mu ssaza ly'e Kyaggwe okudduukirira abantu abalina enfuna entonotono. Nga zino ennyumba zirimu ebisenge bibiri, kuliko eddiiro, effumbiro, sitoowa, kabuyonjo wamu n'ettanka y'amazzi. Okusobola okudduukirira abantu abalala abalina obwetaavu okulaba nga babeera n'okusula owalungi, Obwakabaka bwa Buganda butongozza enkola y'okuzimba ennyumba 25 buli ssaza okumala emyaka 5. Enkola eno etongozeddwa Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa era ng'agamba egenda kuyambako nnyo omuntu wa wansi eyo nga batandikira magombolola wansi nga buli mwaka baagala buli ssaza libeere nga lizimbye ennyumba 5. Enteekateeka ey'emyaka 5 egendera okulaba nga tukwatira wamu n'abantu ba Ssaabasajja, tukwatira wamu n'abantu ne bannaffe abalala ng'aba Rotary n'abakulembeze nga bulala mu Ssennyonga, tutunule mu magombolola gaffe, biruka gyaffe, abantu abeetaaga okubeerwa, omuntu ajje ennabakubo ng'avuga bw'ati agabe nti abantu beeno bantu balamu. Omukyalo oyo muzibe ow'emyaka 9 bamuzimbira ennyumba eriko n'ettanka y'amazzi, eriko ne kabuyonjo. Ekyalo kyo kirina abantu balamu. Ekyalo kyalo Mateeka. Kubanga butambule bwe tutyo tetujja kuba bantu batuukiridde, ate tujja kuba Ssaabasajja tumutiiridde. Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa agamba buli ssaza lirina otutuula wansi n'abantu ab'enjawulo okulaba engeri gye bagenda okukolamu omulimu guno ogw'okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka abo ali mu bwetaavu nga bafuna ennyumba ze. Enteekateeka eno buli mwaka tujja kufunangayo enteekateeka abakulembeze gye munaasalawo ab'amasaza n'ab'amagombolola okufuna abantu b'enkizo bawagire n'ensimbi n'ebizimbisibwa buli mwaka kumala emyaka 5. Era ngo bennyini abakulembeze bennyini bajja kwenyigiranga ne Bwakabaka ne Harvest for Humanity ogenda ebyo gye tuwangaalira okulaba abasaanidde. Tulina emitendera giyitwamu okulonda abasaanidde. Tetulonda bulungi baavu oba banaku, tulonda abantu batanga okubeera. Abakulembeze benyigira bwe ati oyo alina obuzibu oyo tumanyi abantu abe babeera Kampala babeera lukoliko okusiika. Katusabe wessaza abakolewo obusimu jjajjali bubi naye ono abo baba bava Kongo bava Kenya ne bakaddiiro ng'otalinamu omuntu naye nga tukolera wamu tufune ebikozesebwa okuzimba amayumba, tufune ensimbi ezimba ennyumba buli mwaka. Buli ssaza eddene kati nga Kyaggwe erimu amagombolola 18. Twagala okulaba tutukira mwaka ogwokuna n'ogwokutaano nga buli gombola lizibe waffe ennyumba eno. Enkola eno y'okudduukirira abo abali mu bwetaavu Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa agamba gye batuumye akala amatendo ke kamu akabanira akalaga obuntu bulamu mu Bwakabaka bwa Buganda. Ekintu kya Decent Living Campaign Program oba amaka amalungi akala amatendo kye kijjayo akabonero ak'enkulala ne tulabako ak'obuntu n'obutulamu buffe. Kubanga munange bwayogedde ennyumba zizimbira abantu baavu. Kubanga obwavu mbeera ya bwongo obeera wano ku mukono oba mu ssaza ly'e Kyaggwe nga oli mu katale oba osuddawo ekikyamugo nekyemeza oba otadde ettaka n'olituuma n'oteekawo amalagala g'alumonde byonna bisobola okudda wadde waffe Kyaggwe n'otuula
oludda bawuli mu katale kuyita wano walaba ku luguudo lwattonaawo abantu bakola ebintu bingi abo baagala emmere baagala amazzi tuli mu katale kyona kyoleeta wano tulala kigaana oba kukoleza gweyagala kukola banakusasula kakati abo Ssaabasajja ne Habert Muyimanizire bannaffe abalala si bazimbira abo si bazimbirwa amayumba naye otubeera tutwala amatendo agenda makubo gyenva oyinza okuyita ku mukyala nga wa myaka 9 omukyala wa myaka 9 atandise n'okuva kuki ku mpewo naye omusira gwa kubiri naye ebyembi nga yafiirwa abaana be 7 n'omulekera abazzukulu 12 abeera nabo omukyala oyo asula ku lumu eki n'abaana tasobola kulima tasobola kukiba mazzi omwana okugwa myaka 10 oyo mutwaba yeetaaga okubeerwa. Ye Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo Nassejje agamba buli mwaka bafuna abantu bangi nnyo abasaba okubazimbira amayumba era nga olumu omuwendo gubasukkako. Aweefuga bw'okubeera abagwanidde okubeerwa enkola ya bulungibwansi egendereddwamu okutuna famire Obwakabaka ezitalina mwasirizi. Omugenyi omukulu gwe twaleese olwaleero ekintu ekyo akinnyonnyola bulungi nnyo kubanga tufuna okusoomoozebwa ng'abantu bangi abasaba kubazimbira amayumba naye ffe tetuzimbira awaga tuli baavu tuzimbira abo abagwanidde oba abasaanidde okubeerwa. Era olwaleero twagala okwandula enteekateeka ya gaweefuga ono ey'okubeera abantu nga bagwanidde okubeerwa. Tutunuulira famire ki oba tutunuulira abantu bankula ki nga famire ezo we basula tewasaanidde kusula muntu era nga obulamu bwe bubeera nga buli mu matigga mu ngeri gy'asulamu. Kagala mweyambisa akafaananyi kano mulaba ennyumba omuntu nasula mu nnyumba efaanagana bwetyo. Omwami ono yali asulamu eri naye netumuzimbira ennyumba efaanagana bwetyo. Ssaabasajja Kabaka yasiima n'azimbula ennyumba efaanagana bwetyo era ennyumba eyo ye yagimukwasa yeyasookera ddala nga famire ebe erimu abaana nga bamulekwa abataliiko awummulira nga famire erimu abaana naye abazadde boba bajjajja baba balabirira tebakyesobola. Ye akiikiridde obulabirizi bw'emukono Reverend Edward Muyomba Viika wa Artiko y'emukono agamba mu n'ekkanisa nsanyufu nnyo okwaba ng'enkoleneze mu bulabirizi bw'emukono era ekkanisa egenda kwenyigiramu nnyo okulaba nga nabo bazimbirayo abantu abali mu beetaavu ennyumba. Tuyingirira era nga abakulu batugumiza kubanga n'omulimu gw'okwesondamu nga bwe gubadde wano ku Colin Hotel nga gutandise nti basobola okusonda ssente ne balaba wali obwetaavu ne tudduukira ku bannaffe abo kubanga omulimu guno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yagutongozza amaka ne bazze bagazimba so n'obuwagizi obwo buzze ekyaggwa eno tukakasanga ekkanisa tugenda kudda tukyanjulire bannaffe era wanaabaawo obusobozi nga tufunye omwagaanyi ne tutuuka ku bannaffe abo abali mu bwetaavu n'Obwakabaka ne bukoonamu ndowooza tugenda kubanga tufunye obuweereza kuba munnawo bw'abanga asula bulungi naye afuna amaanyi agajja mu kanisa okuweereza Katonda we. Abantu abo tubalina mu makanisa mwe bali nga bwe tufunye obuwagizi nga n'Obwakabaka butwaniriza tuyinge mu nteekateeka eno tuli mabega waayo.
tulowooza nga bwe batugambye nti mu myaka 5 gye batuwadde okulaba nga abantu bafuba okubayo ennyumba ezimbibwa, kakasiza ddala nti obulabirizi bwa mukono abakristaayo nga baguze ekirowoozo kino, kubanga waliwo n'enkiiko ez'enjawulo ezituula, tulina obusobozi bwonna okubaako bannaffe betuzimbira enju. Ye Johnson Muyanja Ssenyonga ngono yaliko omubaka wa Mukono South asiimye nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuleeta enkola eno ey'okudduukirira abantu abali mu bwetaavu, ne yeeyama okulaba nga bagenda gitwala mu maaso okubona mu ssaza ly'e Kyaggwe lyonna. Pulojekiti etuleeteddwa omumyuka wa Katikkiro owokubiri Owekitiibwa Waggwa Nsibirwa awamu ne Maama Mariam ku lwa Ssekiboobo tujjaniriza bulungi, kubanga era tweyamye nti ennyumba 3 mu mwaka guno zirina okuzimbibwa ogusooka, naye ate nga n'ensimbi endala weeziri. Tulowooza twagala kuzimba nnyumba 5 mu mulundi gumu ezisooka, ate nga za kutwala emyaka 5. N'olwekyo ekirowoozo ekyo ekya Habitat okwegatta n'Obwakabaka bwa Buganda, alina Obwakabaka bwa Buganda okufaayo okujja mu magombolola ne mu masaza, tulowooza nti kigenda kuba kyanjawulo nnyo mu kuyamba omuntu waffe oyo ateesobolera ddala, n'okumanya nti Habitat teyamba muntu agamba nti talina nnyumba, naye yamba omuntu ateesobola naye nga ettaka alirina oba ekibanja kyakirina ne bamuterako ennyumba ey'omulembe okuva mu mbeera embi, kubanga bw'otunuulira abantu baffe buli omu yali agadde okusulako obulungi. N'olwekyo tweyanziza nnyo Ibeene ng'oyita mu baweereza abo, tweyanziza nnyo Katikkiro wa Buganda, era tukakasa tufe nga Kyaggwe bulijjo tukolerera bulungi era tujja kukola. Ate mu Kyaggwe tulina n'enjogera nti okuyambako akatono kusinga okusaasira okungi. N'olwekyo abannakyaggwe bangi oba twabayise naye tugenda bakunganga bwe tusabiddwa, era tweyanza naffe ate bemuwadde obuvunaanyizibwa obwo okukola omulimu ogwo ku lw'essaza lyaffe ery'e Kyaggwe. Wangala nnyo Ibeene.